Mumbeera y'olutalo Qatar ekyagamba nti Qatar Airways flight operations remain temporarily suspended due to closure of Qatar airspace. Ekisaawe kikalu. Ekisaawe ekyo tekibeera bwe kibeera kijjudde. Sinza abantu basinga genda UAE. Bayitamu nnyo mu transit bakikozesa nnyo n'ekyekkata kata te kata si ye UAE. Bannange Nnyonnyola Qatar Doha nga nange bansobola okunnyonnyola ndi katuwe mu kinyolo. Qatar Doha Dubai ngambe kisaawe ki toyina ky'omanyi. So Qatar egamba Qatar Airways will resume operations once the Qatar Civil Aviation Authority announces the safe reopening of Qatar airspace. A further update will be provided nga mukaaga buli lunaku batuwa update. Yere tunafunayo ssuubi lyonna liraga nti bo baatandise okubeera ng'ate baggulawo. Beewala ki? Beewala kubwa sasi ng'oli waggulu eyo. So Uganda government njagala kusooka okubeera nga mbeebaza abaana abaali baasiranira e Cambodia bampeereza message ne baŋŋamba bwe bati kambanoonye wano. Bambi. Gavumenti ya Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala okuwulira omulanga. Omwana yampeereza message n'aŋŋamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yono omulenzi yasooka okumpeereza n'ebipostinga. So when nabipostinga n'aŋŋamba I sincerely appreciate your platform Mrs. Zubeda and Shalom for raising your voice about the Ugandans who were stranded in Cambodia. Your awareness reached the concerned ministries and embassies, leading to the waiver of overstay fines after the Uganda embassy in Malaysia engaged with the government of Cambodia. Many Ugandans are now peacefully returning home. Thank you very much. May Allah bless you and the entire executive media team abundantly. Nemubuuza gwe wakomyewo n'aŋŋamba not yet though in the few days I will also be home inshallah. So Ugandan government mwebale nnyo okulaba nti mwawulira abaana abo abasinga baba traffickings babaweerezanga linki ogitaapingamu n'osasulira okwo ne bakuweereza air ticket n'ogenda baba receivingira Dubai era omuntu n'omulabako oluyingire mu motoka toddamu kumanya biddako. Bonna beesanganga nga bali mu kifactory China motoka n'ekuvuga kati I mean e Cambodia kati nga bakolera ba China kyova ntaddemu ekintu kye China ndowooza. Ni factory biri byaba